won for us the victory. He has already won for us the victory. There is no anymore. He had put Jesus down. They were celebrating. But today morning, the story changed. Hallelujah. Saturday, which was yesterday, he was still jubilating. He had asked him at first, Satan believed. Because he couldn't believe. He barely. Another information. The other one who was prepared a pattern, maybe could have prepared the pork and whatever. Praise the Lord. When I talk about pork, what was finished? Everything. Thank you, Mama. Everything was finished. Hallelujah. Amen. The diseases were finished. Hallelujah. Amen. Satan was finished. He had been given a blow. You know, let me tell you. When Jesus was crucified on Good Friday, Satan celebrated. I think he went even and organized the party. And when I was talking about this, someone said that he also even bought pork and prepared a meal. That's in the resurrection. Hallelujah. So the disciples forgot all what Jesus had told them, that I will resurrect. And these words that the women told them seemed like a nonsense. Let us go to verse 12. Hallelujah. Praise the Lord. We should not give the devil a chance. Those you come here and say, for me I'm single and I'm contented. Olima. You can't be seen and you are contented. Olima. Sometimes you die there in your own bed. And you are forced even to do bad things. You masturbation and whatever. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Satan jubilated for 2.5 days. But the third day, there was singing, there was victory, there was shouting of joy. Hallelujah.
grave. Unfortunately, even the soldiers could not manage. Hallelujah. Even the soldiers could not manage. That song that it is in English, but maybe let me bring it in Uganda. There is a stanza that says, I saw Mama Musumba in June. I saw Mama Musumba in June. In November we introduced. In February we wedded. Hallelujah. The resurrection. Hallelujah. So the disciples forgot all what Jesus had told them, that I will resurrect. And these words that the women told them seemed like a nonsense. Let us go to verse 12. It was useless, because even if they kept the grave, it did not hold Jesus to come out of the grave. Praise the Lord. It did not hold. Hallelujah. And actually after resurrection, their masters told them, you people, don't tell others that this man has resurrected, because they show it as a defeat. They thought that if they say that Jesus has resurrected, then they will ask them, you put the soldiers there. Now, how did he resurrect? You see? So they told them, you tell the people that as they were sleeping, they put them there to sleep. It was even not so foolish statement. Because if you say that for us we are sleeping, you are the security officer, and then you say, as we are sleeping, then their disciples came and stole the body. It was also a foolish statement. Praise the Lord. Hallelujah. So this is what I was telling you, that on Friday from around 3, Satan was celebrating. Yesterday he was doing what? He was celebrating. The whole night he was celebrating. But today morning he was given a blow. Hallelujah. He heard that Jesus, the one that he buried, the one that he betrayed, is resurrected. Hallelujah. He has resurrected. Praise the Lord. And actually, even the disciples did not believe. That is what the Bible says. You cast for me, I think. We are entering into a season of victory. This is my prayer. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. We should not give the devil a chance. Those you come here and say, for me I'm single and I'm contented. Ulima. You can't be sing and you are contented. Ulima. Sometimes you die there in your own bed. And you are forced even to do bad things, masturbation and whatever. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Satan jubilated for 2.5 days. But the third day, there was singing. There was victory.
There was shouting of joy. Chiveyo, 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 chiveyo. Mulinya lya Mukama waffe Yesu. Buli ekiyimidde mu maaso go. Chiveyo. Hallelujah. Tewali kigenda kukwata buwanguzi bwo nga Yesu azuukidde olwaleero. Mukama akomyewo essanyu lyo Sitaani lye yali yakubbako. Hallelujah. Be with us all, now and forever. Amen. And may the blessing of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit be upon each one of you. Keep you, protect you. May that blessing be upon whatever you are set to do. May that blessing be upon our families, our children, be upon our church, our ministers, now and forever. Genze mubulizo Olivia Kalyango nga nsabira wano ku St. Justin naye nga ate ndi chaplain w'essomero erya Mukono Nile High School lirisangibwa Ddandira. Twebaza Katonda olw'amazuukira gano ge tujaguza olunaku olwaleero era enjiri etubuuliddwa. Twebaza Katonda akozesezza Taata Kanoni ayogedde eri obulamu bwaffe naddala ku nsonga y'abavubuka, ensonga y'okubeera mu courtship ate nga bwe twongera okwonoona. Kanoni abadde atutegeeza nti omuntu bwe yalibadde ng'afunye omuntu we kyandibadde kirungi ne balegalizinga enkolagana yaabwe ne bajja mu maaso ga Katonda ne batambulira mu butukuvu. Ensangi zino abavubuka bangi nnyo abayonoonese abeeyonoonesezza ne batuuka okukuba ebirayiro nga bagamba nti okusooka leero naye ng'ekyamazima si lwe basoose. Wano nno bwe njagalira okugattira eddoboozi lyange ku ddoboozi lya Kanoni nti bw'obeera ng'oli eyo ng'owulira ekiseera kituuse ng'olaba indicators zonna ziraga nti omuntu gw'ofunye yoyo yennyini omutuufu, kyalibadde kirungi n'otalindiriza kubanga ng'abavubuka tutambulira mu bikemo bingi, emibiri gitubanja n'abantu abalala kwegamba tufuna ebintu ebitusikiriza bingi. Kakati okwewala ebyo byonna okweyonenesa ng'ekiseera kyaffe tekinnaba kutuuka, kyensabira okutwala eddaala nti walibadde otwala eddaala n'ogenda mu bakadde ne bakwaniriza ne bakumanya ate era n'ojja ne mu maaso ga Katonda n'okuba ebirayiro nti okusooka leero nga ddala kusooka leero era ogambe nti paka okufa bwe kulitwawukanya nga ddala ekyo kinyweza nga Kristo Yesu ye mubeezi wo. Reverend Canon Geoffrey Kagoye omusumba wa St. Dunstan. Lwaleero tubadde tukwata olunaku olw'amazuukira, amazuukira ga Kristo nga tulaba kubanga luno lwe lunaku olw'obuwanguzi bwaffe. Yesu singa teyazuukira okusinza kwaffe kwandibadde kwa bwereere, naye olw'okubanga Yesu yazuukira n'olwekyo lunaku lubeera lwa buwanguzi. Era kubanga Yesu yawangula Sataani, yawangula okufa, yawangula ekibi, naffe tuli bawanguzi n'okukirawo. Era ku lunaku olufaanana bwe ruti nkubiriza abantu bonna okwekwata Yesu oyo yawangula, kubanga Yesu bw'anaatuula mu mitima gyabwe bagenda kubeera nabo bawanguzi. Yesu agenda kuzuukiza ebyo ebyali bifudde mu bulamu bwabwe. Amaka agaali gafudde gagenda kuddawo, abantu bagenda kukomyawo, enkolagana egenda kukomawo, abantu omukwano gwabwe gugenda kudda bujja, bizinesi ezaali zifudde zijja kuzzibwa obujja, abaana baali boonoonese bajja kudda mu kkubo, eggwanga eryali ligootaanye kasita tunategeera amaanyi agali mu kuzuukira, eggwanga lijja kudda engulu, enguzi ejja kuggwawo. N'olwekyo olunaku luno nga tulukuza, njagala kusaba abakristaayo bonna n'abatali bategeere nti Yesu yajja kutereeza ebyo ebyali byasoba ne mu bulamu bwaffe bwennyini
ebyo byali byafa mu bulamu bwaffe. Musaba Yesu abizuukize empisa ezaali zaafa n'ebirala byonna, obuntu bulamu obwali bwafa, ebyo byonna Yesu byagenda okuzuukiza mu bulamu bwaffe. Nolwekyo nga tuyita mu lunaku luno, njagala kubaagaliza buwanguzi abantu bonna aba Uganda, njagala kubaagaliza buwanguzi abakulembeze baffe bonna, paka ku ntiko ku pulezidenti kabaka waffe bonna, njagala kubaagaliza buwanguzi nga tuyita mu lunaku luno Kristo lwe yazuukira n'awangula abalabe be bonna, n'awangula entaana. Kama yebazibwa. Tulina abavubuka baffe bangi abali mu kanisa naye nga tebaagala kuwasa, tebaagala kufumbirwa. Nze nno njagala kubakubiriza, obanga wabaddewo ebibadde ebikwata abavubuka ne bitabaagasa kintu eky'obufumbo Katonda kyeteekawo nga kirungi, nze njagala kubakubiriza kubanga obufumbo bulungi nnyo. Njagala kubakubiriza baagala okufumbirwa abawala baffe abali mu makanisa, ng'olaba emyaka gyegyo ebiro bituuse, oba oliawo nga balina n'emikisa, kubanga abamaizo gandize sinafuna mutuufu, naye abamu abantu gye bali ababatuukirira naye nga beebuzaabuza, n'abalenzi bwe batyo. Abamu balaba ng'ekyamazima ddala emyaka gyegyo n'abamu bakola balina emirimu naye nga tebawasa tebafumbirwa. Tulina abaana baffe ng'obalaba baana bambi bampisa, abalenzi obalaba n'abawala obalaba naye ne weewunya n'ogamba oba lwaki tebeeraba. Ng'olaba abawala obalaba bawala babuvunaanyizibwa, n'abalenzi bali mu kanisa babuvunaanyizibwa, naye nga bali awo oba nga balinda ki, nga batunula wala, so nno ng'abantu abalungi babali wano kumpi. Nolwekyo nze njagala kukubiriza abavubuka baffe mwettanira ekigambo kino eky'obufumbo, kubanga bwe takyettanira tujja kubanga tutattanye efamire, kubanga mu famire Katonda yateekateeka ni mu famire mwe tweyongerera. Ate n'ekirala, omuntu bw'ataba na mubeezi abeera n'ebikemo bingi. Tulina abavubuka baffe abali mu masturbation kubanga tebalina babeezi, bali mu masturbation kyokka nga ate tebafumbirwa, tebawasa, n'ebikemo ebirala bingi, bali mu bwenzi. Ate bw'ofuna omukyala ow'okuwasa ng'olaba ye mutuufu oba omwami, ate temumala bbanga ddene nnyo muli mu courtship. Abalala batwala ebbanga ddene emyaka 3 myaka 4 nti bali mu courtship, oluusi nga ate bwe bebonoona n'okwonoona, bali mu bwenzi nti bali mu courtship. So nze njagala kusaba nti abavubuka baffe baagale ekirabo kino ekirungi ekya Katonda kye yateekawo eky'obufumbo.